Oli ku mikutu obeera ng'otulabira ssaawa yonna we bali okubeera ng'otulaba ndi ne kojja agezaako kutemeratemera ensonga ez'enjawulo naye nga twerabira nti bannaffe abatuteekamu kasente aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakutegekera omukolo gwo olabe nga ofuna ekyo kye wandyeetaaze okuba nga ofuna bakuwe saaviisi ezo ezikola omukolo ddala. So ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti esibeeko nnyo bakukolere branding wa bizinensi yo na buli kimu ky'oyagala okubeera ng'otereeza bizinensi yo gavyo bikolerako. Bicycle Kick bagamba nti komyawo erinnya lya nnyinimu osobola okubeera gumite ng'enjogera ennaku z'obeegamba beera musajja so si musajjasajja n'omukyala akuliseeyo gy'ova mirimu agambe ekituufu musajja wange akomyewo oba nnyinimu akomyewo. Abantu abasinga bamanyi gye bayita ebbanda. Ebbanda olimanyi? Bambu ebanga ennyingo y'ekikajjo eyo naye ne bwe kaba katono ojolabe ne bwe kaba katono tokaweta era ku masomero bakozesa okukubisa bakozesa luga balubaluga luga ate lwolulala naye kati njagala okimanyi byonna gy'oli nti bw'onaabeera ng'oli biyongoyongo teriyo muntu ayagala kintu kigonvu kituufu ne bw'aba nga agenze n'ayagala okugira vakedo ng'abootaboota agamba awo saagala bampuulyo akaluba tolina akuumuuka njagala akaluba. So olina okuba zi roof olina okuba zi vole olina okuba nga buli lw'okujja kugenda mu katimba so si kubanga bagambye nti ate ogenda nateete naye oba oyingira kikando ate n'ogamba nti nze amaanyi gampeddemu n'otandika kuwanda malusu. Oyo Bicycle Kick yennyini agenda kutaasa abasajja okubeera ng'oli musajja mugagga so ng'ate omwana wa booda yamala ensonga anti ebyo ng'omwana yagamba nti nze munnaye amanyisa nze nakola waya oli yakola ssente nze nakola waya kati ekyo kigobe enamba bwezi ku screen era nakojja gibaddiremu 0752 40 30 20 0752 432 nga omanya nti ekintu kikulimu ttaano ng'obeera gumite ng'obeera stand still nga stand ya tripod. Kale nkujjukiza nti nno buli bwe tukola video bwe ziti bw'oliba ogiraba kusaba subscribe nga tulina kutambula speed kojja nga tumaliriza mukwano gw'ennyo ani kasuku oba si mukwano gwo. Kale omukyala munnabyabufuzi nze ndi wa byabufuzi AAA bwe twayawukana nani okuva twayawukana nze naawe nalemba buli mwayawukana ne omukyala ng'ebintu bino bikyuse twakojja twakoma walinga alagula ne ŋŋamba kojja ndaba omulaguzi okuva twayawukana ku olwo bwe bagenze maka g'obwa sipiika bwe bafefese enju yonna ne bagiceeki nga baggyemu omusimu batanzemu n'enkalu kati kigenze ekigo byo baggyeyo ne ku byokoola ate mbu ebisangiddwayo ate bava eyo baddako mbu ntinda naye era ayina y'amaka banoonya ki ekikulu kya byonna one okwekuusa ku nkola okwekuusa ku bulyango oba ku bulyake obuli bw'enguzi ne money laundering oba okukusa ssente ez'omusolo okubeera ebyokola bye basanzeeyo nabyo babadde babikukusa gavumenti byabadde byayo ababyekanze bwekansi byo tebandi bitugambye ate basanzeeyo nebyokola mu bye mwabadde munoonya byabaddemu nabyo gavumenti teyagala babikukusa byasangiddwa gye banoonya kati batubuulirira ki kuba nabo balina ebyabwe naye tebatugamba buli munammwe mubirina temweyogezaamu mwefuula abatalina kye mumanyi mubirina era mwenna mubirina mwefuula abatabirina naye nze nina byendala byeko bye bayita ebyokola sibiba byokoola biri cultures and customs biza no byabalongo gwe tofa ku ekyo babalongo basi balongo kuba si bibyo gwe naawe bw'oliba n'ebibyo byolituuma amannya ate mulekerawo okuwuliriza ennyo nga musanze ekikutuze ky'oba okola ensonga lwaki mulaba nti emisango gya Uganda girema okunoonyereza ate ebitamututte byazzaako obwongo kati nze kubuulya mwabaddemu kimanyi endeku enzirugavu biki biki naye eyo enzirugavu eyo muganda wange yo nange kyengimanyiiko neewuunyizza nyo era amuliko emabega w'amaanyi nnyo eyo endeku oli waba agirina enzirugavu eyo
oli talina kyayinza olaba yatuuse n'asala ndiro natandika okumufeffetta n'atuuka ne ku ndeku wagambye nti yaba w'amaanyi kuba yende ku muntu kasita agiteeka wagitadde nga akola byakola ne bw'omulaba nga atema omuntu olaba nga amukubye olwiyo koja yebaddemu amaanyi akola buli kyakola nga mulaba nga ekitakola ekitasoboka nga temukiraba nakiraba kati nga mwe mulaba buli motoka y'obuwumbi obudde mulaba nga eyaguze kavitiisi basiga kati balaba nga era kati ajja kulaba n'abalala bajja kudda ludda bannange mubuleko omukazi mumulekera akamotoka ako nako abantu balina ebintu bingi yebaziba amaaso kiringa oli kubanga alina kyagira n'osanga nga alina eddiba oba lyante enzirugavu lyeyateekaawo nammwe muyinza okujja bwe muti ne mumuyita nako ng'atudde wali ate ne mumubuuza nti ono muyanja gy'ali nenga eddiba liriwa ate gwe mubuuza ye yennyini yene enzirugavu bw'oba oyagala ojjojje gyendi oliba okyagala ekyo nga oli wakumanya awo nange ndi mukugu ate nange neetya ne chance wali okubeera nga nesente eziba wenda bazituuka nako n'ezimu baayiseeko mpiti eyendeko enzirugavu okubeerayo si buli muntu kyagirina oyo obadde anyenyezeka otolaba ndi bonna abamunyeenya banene naye bapondoose edda yajjanga depute kati nze fena abamumanyi downs ate mumanyi kuva wala mumanyi kuva wala gundi gye yagamba Jim Reeves nti from a jack to a king okuva gyavudde amaanyi manager bwagamaanyi gaali gabadde akozesa nga negwabagamba ebigambo awulira nga byebisaana omugambibwa bwe mutiira ne mukwata ku mitwe ng'ate gwe babigamba awulira byebisaana namulabako omulitwiti namugamba muyo voice kyeriende kugerwa eyimiridde omuntu omuli mugambe kikyogere mugambe nze wendi naye ndowooza engeri gye yabadde egudde era otolabye nga yabadde egudde tebavudde bamunyeenya bambi yeerabidde ogitereeza alabika yali ayitawo n'agikoonako neego naye nenja omukubaamu emmese yagikoona emmese eyinza okuba yagikoona koja lwaki mu bannabyabufuzi bonna tuliko former speaker Amongo lwaki kino ekiwekoto gwe kiriko ekyaki ekyokufefeta ebintu byonna byabaddewo byonna byabadde omanyi alina amaalo problemu ye maalo ge gamutuusizza wano bw'obanga okola ekintu kyonna kyonna osooka nga n'ojjamu amaalo kati okulaga abantu nti olina ennyumba ya bisenge 63 kikuyamba ki ku basajja ababadde mu buyinza emyaka 4 olowooza tikukyalina nnyumba bwetyo naye waliwo yali alaze ekyo olwo yangambye wano kojja nanga jenosale bw'otuuka gyasula ali mukasiisira kati nze nkugamba ki olowooza jenosale tasobola kugula masuuti ga lubaluba naye Jeno Museveni abeera mu ssaati njeru jenosale olaba essaati zayambala enyambala gyazambala kati omujega gwova eno n'omubuukira nebbo ekyo kye bayita omuntu tomukkiriza nga okutegeera kabi ki okwegulirayo ebyayagala bw'oba obiguze don't show them to others si buli muntu nti asanyuka nga obiguze kati bw'oba ogula emmotoka ya buwumbi 4 mu obukadde 3 nga waliwo ayagala kabiriizaako obukadde 8 gwe nooba ng'oterese obuwumbi bwa ssente mu nju nga eddwaliro ly'emulago lyetaaga bwetaazi kyuma kya bukadde 700 gw'oyisa ssente ziri naye tosobola kuyisa za ddwaliro naye oyisa ezinaagenda ewuwo n'ogula ekiteeteeyi n'ogula ekiteeteeyi ky'onaabeeramu mu kulayira kya bukadde 3 simanya 38 sente nzikola nzisasulwa my friend nze kyenkugambye siganye ndi bakusasula golooza gundi sekandi bali tebamusasula bali bamusasula naye walaba ayinza okuba yali munywi nga sente ze yazinywa kaakati kale era bw'onywa ne balaba ng'onywa nnyingi bwezito abantu batuuka okwebuuzaako mu bulamu buli omu alina kyasaasanyizzaako naye nze nkugamba bweyambala n'essaati ya mutwalo nze nenyambala kati nkugamba bwe ntya buli muntu alina kyasaasanyizza ekyotaagala nkubuulira ensi bw'etambula tugende n'ebyo ebyekisiru
nti bw'ogula emmotoka ya bukadde 9 ng'ogireetera abantu olowooza General Museveni tasobola kugula mmotoka ng'ezo zimuwerekere olowooza ono yasaasinza okufuna ssente nnyingi mubafuna ssente bwe yagamba nti kabi nnyo omanyi osooka ne weebuuza who am I and where ng'olowooza nti oyo yasinga okuba ow'amaanyi mu kibiina kya NRM era y'omu ku bafawunda y'omu ku be tuyita ba pioneer mbadde naye gundi tubayita adopted girls was just adopted twadopt kirala nnyo nga bakusanga olina ewammwe ne bakuleeta ne bakugatta ate batera okwadoptinga omuntu ng'olusi bambi gyali embeera anti kati bw'ojja ate n'ofuuka kizibu ate omanyi bw'obanga okyadda awantu never boast more than the family kids kati bwe yatuukamu NRM ate yeegulumiza n'okusinga aba NRM ate ng'atandise n'okubuukira abagenyi ba kitaawe n'akyaza abantu nga naawe bakuleeta buleesa awaka ate notandika obagamba mu kimi ekyewaffe muyite wali byo tebikola manyi oba onoonya nkokola kojja kino kikomawa era kidda wakati balaka batandise ebyo byawedde kati teri kigenda kubeerawo tetulina be muntu mulala gwe tulaba mu gundi tewaliiwo kyejja kubeerawo ebyo ebintu bisoboka nga gye biva teri muzibu bwonna naye bwe kibanga naawe bw'oba olina kyoyagala bayiseemu obawe obukadde 10 obawe bweziti kati ate bw'oba waazirina ate ogamba otya nti ali embuzi ebyo tebikola kojja tosuubira nti ekiseera kye tugendamu kati twandyebako ku bintu nga bikolebwa mu bwerufu bwabyo ate era nange nsuubira ntuyinza okulaba ebintu ng'ate tebikoleddwa nga bwe biteekwa kukolebwa olw'okubanga abateekwa okubikola nga bwe bikolebwa tebabikoze nga bwe bikolebwa nga bitereeza nga byonoona ng'ebintu tubiraga nga tebikoleddwa nga bwe bikolebwa kubanga abandi bikoze nga bwe bikolebwa tebabikoze nga bwe biteekwa kukolebwa. That's my statement. Nga bwe munagamba ndigenda ogule eddagala ly'amannyo nenkuwa ssente ezigula eddagala ly'amannyo n'ogenda mu Zara oba n'ogenda mu Mwenge n'okomawo n'ondeetera manda awo ovudde ku mulamu watya nga ngenze mu Zara abadde antumye kano akadagala ak'ebbiri n'engula akakaaga n'enkaleeta anti era ekintu oba tokikoze nga bwe kikolebwa nze ekyo si kyemba njagala please era bw'otagamba nti bajeti ya Uganda yagamba nti bagule baasi ya bukadde 8 gwe n'oleeta ya kawumbi tebagenda kuwaana bagenda kulaba omuntu atategeera bakugambye leeta ya bukadde 8 ate ngo leeta ya kawumbi ntuuse eri ng'ate eyakawumbi esingako etwala abantu bangi nti ffe twakutuma gye twagala so si gwe ogulanga gy'osanze n'olwekyo sinikira muli ebinnyo kojja ontumye essimu bwe nkutuma essimu nti nengenda wali ku mutaase wa kyali wange nenkuletera esinga bwe nkutuma essimu nti ndetera essimu ya mitwalo 4 n'ogenda oleeteyo akakadde akamu n'ekitundu n'okutunuulira sikutunuulira nkuviira buviisi kojja tokyongerayo watya nga ndeese yaana naye nga si kyekiri gye wannambye si kyekika kye wantumye anti nze nkugambye bwe bakutuma yaana leeta yaana bwe bakutuma yankaaga leeta yankaaga bwe bakutuma eyaana toleeta ey'ekinaana tewali ajja kuwaana kati ono baamugamba okukola byakola olwobeera extravagant never spend extravagantly oba omukulembeze w'eggwanga asobola okugenda awantu nti bawaliwo mukolo function yonna n'awaayo obukadde 2 bw'otandikirawo okuwaayo obukadde 9 alina ne gye baatuma 5 ye n'awaayo 15 kati okwe tolaba bw'oba olowooza nti okola linnya bwe buba busiru kujja pulezidenti oba yagambye ani yakusasula omusaala
Ani akusasula omusaala? Si president. Kojja. Kati nina kyenkubuuza. Omusajja awaka ggwe n'oddayo eka n'ogula amatooka 2. Ate omwana owawaka ayinza okukwata amatooka 4 n'agawa baneiba. Kati gwe boosi awaddeyo obukadde 4 gwe n'owaayo akawumbi kamu. Nze nkugobera nawo. Era simanyi omusajja oyo mugumiikiriza. Omusajja oyo mugumiikiriza nnyo. Mukwata mpola. Era n'okutuuka wano obassana mu kyuma kikuba buwunga nze ndabira ddala omuntu ng'akola ebintu okulaga nti alengezza mukama we. Amuyisaamu olugaayo. Temumpita ng'oli mukama wange yabawadde 2, nze mbawadde kawumbi. Ayambala ebisaati bya mitwalo 5. Kangule nze ekiteeteeyi tolaba nti akakooti ka bukadde 26, ekiteeteeyi kya bukadde 38, emmotoka ndi ya buwumbi 4 mu bukadde 3. Ate nno yakola statement ezasesa. Yagamba emmotoka was given to me as a gift. Emmotoka eno, I get enough money to buy that car. Second statement. Njagala mumanye nti that car, I took my time, I collected the money, I saved and saved and saved until I bought it. Statement 3. Ate n'alyoka ajja n'agamba nti gundi egenda revenue yansabye obuwumbi bwe butyo gisasula. At the same time, ate nti I'm begging my car to be lifted to Kampala without paying taxes. Kati ebyo byonna naye ate ng'ayagala ezo zonna ze yandibadde okusasula. Era mu biwa musolo y'abazisasula. Atalina. Atagaba 8, atagaba kawumbi. Bannaye mutulekeeko. Mutuleke. Kojja birekawa mukwano gwono. Ani. Demulekawa. Nzi mukwano gwange kale. Birekawa omukyala Amongi. Amongi talina buzibu bugenda mutuukako. Kino kikolo bwe kiggwa. That is the order of the day. Waliwo omuntu kati mbulirayo kwabo bonna bogamba. Atalina gundi ya sikando ya sente. Bana bali mu muvunaano. It's the order of the day. That is the order of the day. Bakola bino. Gwera baki ojja kulaba nembuli abamugerako n'abamukola ki. Ono yatwala amabati 12, ono mitone, ono musikando ne sente zino yalimu, ono yatwala muzino. Ebyo byonna tebikola olwokubanga ne bwe babanga balina ekitagibwa buli omu bamuwa obukadde. Kati bagamba buli omu abanja 9 oba 8 bamuwaako 10. Era baali bagamba mugundi yatuwadde sente n'abagamba nti nze ntole ebintu byakaguta byeyandekera mbawe buwi. Kitegeeza ne yeegana nti kati zirina ekyazibaweesa. That's the order of the day. Tewali gwe bajja kusiba mbu nze okutusinziira nze ekyo nkubuulira nga bwe ndaba ne bwe nze manyi nti ekisokoto kitandise mukwano kaakati nze nalimbaddewo ku nsi ng'omukulembeze yajja nti azze kukola ku banguzi nga ne bw'oyongera mu soda just n'oyongera mu sente ne muyitamu 10 cents ng'edduuka baliggala. Naye muno n'olina batukano bagamba mbw'oli yamenye Bank of Uganda ne musirika ne tubanga batumenyera Bank of Uganda nga ne leero eggwanga lisirise terinyega. Kale obadde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano badde ne kojja nga tuwayamu koze ade ubofosi kumumia jamutukirize tusikale video ezijja mu maaso awo. For now, bye bye.